nga 16 ogwokusatu 2010 Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu bwagwamu enjega omuliro na buli kati ogutannamanyika kyaguviirako bwe gwakwata amasiro g'e Kasubi ne gasaanawo ng'okuva olwo omulimu gw'okugazaawo gugenda mu maaso. Mu mbeera eno gavumenti ya Japan esiimye obwakabaka olw'akaweefube gwe buliko ow'okuzzaawo amasiro. Byogeddwa amyuka omubaka wa Japan mu Uganda akedde okulambula omulimu we gutuuse. It is our pleasure that Japan, in cooperation with UNESCO and Uganda, to implement this project. And culture is one of key pillars in cooperation with between Japan and Uganda and between Japan and UNESCO. Omubaka ono ategeezezza nti okukyala kwe mu masiro akikoze ng'akabonero okujjukira bwe giweze emyaka 10 kasookedde ng'omuyaga ogwakazibwako erya tsunami gusaanyawo ebifo eby'enkizo mu ggwanga lya Japan. Today is Memorial Day of Japan because 100 years ago there was a big earthquake in Japan. We call Kanto earthquake. And today I can see your fire brigade team's very good job to use the result of cooperation. Minisita wa Masiro, Embiri, obulambuzi n'ebyokwerinda mu Bwakabaka Anthony Wamala agumizza abantu ba Kabaka nti omulimu we gutuuse gunaatera okuggyibwako engalo. Waliwo bingi munda ebiyinza okuba nga bikyetaaga okukola, naye ebisinga obukulu bigenze bimalirizibwa, era nga bwe nzize mbabuulira omulimu guno omwaka guno tujja kubanga tugumaliriza. Wajja kubaawo obutonotono bukyakolebwa naye ng'ebisinga obukulu bijja kuba biwedde. Minisita ategeezezza nga bwe balina essuubi nti amasiro nga gawedde gaakuzzibwa ku lukalala lw'ebifo eby'obulambuzi mu nsi yonna. Ekifo kino kyali kiteekeddwa ku bifo by'obulambuzi ebiri mu Katyabaga olw'okuba nti kifo kya nsi yonna si kya Buganda. UNESCO yali ekitadde mu lukalala lw'ebyo ebifo ebiri mu Katyabaga. N'olwekyo olukuŋŋaana olugenda okutula mu Saudi Arabia okuvanga 10 omwezi guno lugenda okusalawo oba ekifo kino kijjibwa ku bifo ebyo ebiri mu Katyabaga. Era tulowooza tulina essuubi ddene nti Kasubi Tombs egenda kujjibwa ku bifo ebiri mu Katyabaga ezzibwe ku lukalala lw'ebyokulambula eby'ensi yonna. Ku lwa gavumenti, kamisona avunaanyizibwa ku bifo by'obuwangwa mu minisitule y'ebyobulambuzi Jacqueline Nyirakiza Besigye asiimye enkolagano ennungi wakati w'Obwakabaka ne gavumenti mu mulimu gw'okuzzaawo amasiro. Tulina enkwatagana nnungi ne Buganda Kingdom kulaba nti tuteeka wano omukozi. We have a site manager amanyi a representing site eno mu UNESCO abava mu kitongole kya Ministry of Tourism. Kolebwamu amyuka omubaka wa Japan alambuziddwa ebyuma ebizikiriza omuliro ebyateereddwa mu masiro, era wabaddewo okwolesa obukugu okuva mu batendekeddwa okuzikiriza omuliro mu kifo kino singa waba waguddewo enjega yonna. Amazzi gabeera ne pressure emala okubeera nti wabeerawo omuliro gwonna oba smoke yonna. There are detectors which we install. Waliwo detectors twateekawo okulaba nti zo oluvannyuma lw'okusensinga lino waliwo omukka gwonna zo zeeteekako buteesi automatically. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.